should escort. Abakulu okuva minisitule y'omunda mu ggwanga leero balabiseko mu kakiiko ka palamenti akalondoola ensonga z'omunda mu ggwanga. Bano babadde bakulembeddwa mu minisita Kahinda Otafiire era nga n'abaddukanya ekitongole ekikola ku ndagamuntu ki NIRA nabo tebalutumidde mwana. 2 million new registration. Minisita Otafiire ababaka bamutadde ku nninga annyonnyole ku nsonga y'abagwira okuli Abasomaali n'ab'eggwanga lya Eritrea abeeyongedde obungi nga kati ebitundu nga Gaba, Makindye ne Kansanga babyefuze. So if you register them legally, what is this legality? Are they allowed also to operate salons? Are they allowed to do pedicures? Because they are doing this. Your citizens are being out marginalized. I don't think so, Honorable Sechikubo. I think these refugees engage where Ugandans have not seen opportunity. Because, wait a minute, if the Ugandans had seen that opportunity, like they have dominated border, you don't see refugees. No. You don't see refugees doing it. Like driving taxis. I don't see refugees driving taxis. These refugees and foreigners engage